Nabakufumbirwa mwami oyo eyakuproposinga obanga tanaba kumuwasa tegeera buli lukya ebintu bya Pastor Bugingo byongera okubeera nga biwanvu. Awo omukyala avuddeyo n'abeera nga alina byategeeza nga bwe kitasoboka aye kubeera nga akola divorce. Bwe batyo bwe bakyogera takkiriza kintu kya kubeera nga ayawukana n'omwami Pastor Bugingo. Nkwanirizako buterevu wano ku Viki Exclusive subscribing abo batonaba ku subscribinga then ne ku Wonderboy UG nenga sinaba kutandika video eno akansoke nkusabe ojimpeleka like nga twakatandika sokwa owe video eno like nkujukize buterevu nyo ba sponsors baffe okuli Biva Organic Natural and Health Products abasangibwa ku Access Building Alubaga Road itayoko obeere ngufuna eddaga eriwonya oba erivumula endwadde ezenjawulo ezitawanya obulamu bwo. Basangibwa ku Access Building Alubaga Road. Nkiddamu nti eddagala ly'aba Biva terireeta side effect eri omuntu yenna so n'olwekyo eddagala lyabwe olikozesanga lyesigika. Omukyala Teddy Bugingo agenze maaso n'okubeera nga atabuka nga ye bw'atagenda akuta musajja ono Pastor Bugingo. Jukira nti gye buvuddeko mu wiiki eno gye tukubye amabega Pastor Bugingo n'omukyala Susan Makula abagenda ne bakola okukyala. Wabula okukyala okuva lwe kwavaawo abantu bangi bazze nga boogerera Pastor Bugingo amafuukuule nga kyaki bwegenda okusasika, abalala nga balumba omukyala ono Teddy Bugingo nga bagamba nti oba oliawo yajjanga kikemo naye okusasika n'okubeera nga agattulula ekkanisa wamu n'endiga ze babeera basumba. Olunaku ekiro kikesezza olunaku olwaleero omukyalo ono Teddy Bugingo avuddeyo n'abeera nga akola live era n'ategeeza abantu nti ye tekigenda kusoboka kyakubeera nga akkiriza ddeyo mu kkooti abaawukane mu mateeka n'omusajja ono Pastor Bugingo. Ekyo nno kibeera kitegeeza nti omusajja Pastor Bugingo ono yandibanga byonna bye yabadde akola ebyokugenda n'akyala ne preparations endala eziddako ez'okubeera nga omukyalo ono amwanjula mu butongole n'okubeera nga amuteekako akaweta zandigwa butaka. Era ng'ensonga nti kooti nga bwe nabannyonnyola ku mulundi guli atekkiriza muntu mufumbo akuddamu kugattibwa nga tannasooka kwawukana ne gwe yasooka okubeera nga afumbiriganwa naye. Omu ku bo ku bafumba babiri bwe kuba akaagaana oba awalira kooti ne bwekola etya tesobola kuddamu kuwalukusa omu ku bano okufuna akaweta akalala oba okuteekako omwana munne gw'aba asiimye mu kiseera ekyo akaweta. So Susan Makula atugenda kusaalirwa nnyo Pastor Bugingo obutakkuba kidaala ate era ne mukyala Teddy Bugingo akigenda kubeera kya nsonyi nnyo okulemera omusajja gw'otakyalyako kantu then kibeere kyabwe bwebeera bwerufu eri Pastor Bugingo. Ndi kunoonya tuluba entuufu gye mateekamu omusumba munyambe kumulowooza musumba muteeke mutuluba ki kale anti Pastor Bugingo ye kigenda kubeera kaŋŋambe nti kyakubulwa buvunaanyizibwa oba kyakutwala buvunaanyizibwa. Ekimu ku byo nti yandibadde artist asooka n'asootinga omu ku bakyala bano n'amugamba omanyi kati katugeze bw'aba asoose kusootinga mukyalo ono Teddy Bugingo nti munnange nze naawe tetukyali babiri, nzikiriza nze moving on naawe moving on, funayo omukyalo omulala omusajja omulala otambuze obulamu bwo nange ondeke. Then n'agamba n'omukyalo ono Susan Makula nti munnange omanyi officially tulindeko okukyalira abazadde kozi nti ebyange n'omukyalo oli bikyalemedde awo. Kati munaye mbadde nkusaba tugire nga twagalanira wano girlfriend boyfriend ensonga tuzitwalira awo. Banaye mbadde mpa buwi magezi sigambye nti bwe kibadde kiteekeddwa okuba. Kale kankujukiza Hajati Kalodo akugamba nti musomi wa dduwa asangibwawo Wakiso enamba ye yesimu yojala mu kabokisi aka black agwalina ebizibu ebyenjawulo nandikusabye omwetanire ajjukira nti wano tetulanga abantu bafeera ate tetulanga abasawo ba binnansi oba abasawo baganda. Hajati Kalodo agenda kukulombera edduwa ebizibu ebibadde ebitankana mu bulamu bwo oba oliawo bifune solution nga takugambye nyeenya ku nsaasi nga takugambye mbu ate bw'ova mu ssabo lye togenda talina ssabo mutula we mutudde n'akulombera edduwa n'ovaawo nga buli kimu kiri malidaadi sanna.
katulinde okulaba nga kooti teyingira mu nsonga z'abano kubanga kati bawe bijulidde bannamateeka naye nga bwe nakugamba luli nti amateeka go gaba mateeka tegakyuka era ekigaleetera obutakyuka nti gaba ne section nti bakutuma constitution omuto omukulu muzibe kiggala ate mu buli lulimi lw'ogitegeereramu bakugamba genda mu section B akawaayiro bwe kati ojja kubeera ofuna information ekwatagana ku ekyo ky'obeera onoonya. So katusabe kooti n'amateeka bireme kuyingira mu bufumbo bw'abano ne tusuubira okubeera nga Pastor Bugingo engeri gy'alowooza ennyo ajja kwekuba mu mutima abeeko engeri gy'abihandolinga ate mumumanyi musajja nti awakwerya ntama so nga ate n'omukyala Teddy Bugingo amumumanyi bulungi bw'aba alina kyalemeddeko kiba kizibu kyakukivaako. Then kati fano ku Vic Exclusive anekwanda boyugi tuyinza kugamba bugambi kintu kimu subscribinga bw'oba tosubscribinga nga gwe just channel zaffe badde olabangako obulabi video subscribinga osobola okumanyanga biki ebigenda okuddirira ffe twewaayo kubeera nga tukuwa information atuku updatinga anytime oba saa 8 gwa kiro oba 9 mutusonyiwanga olumu bannange.